Ssentebe okuva ku byalo mwenda ebikulu omuluka gwa Nankulabye bakunganidde ku New Life Bar okulindirira mmeeya waabwe Joyce Nabosa Ssebugwawo okubakwasa sitampu empya. Mmeeya Ssebugwawo awerekeddwako omumyuka w'Entala Asumani Ssewava Sserubiri ne bakansala nga wano bassentebe basoose kwogera bizibu bye basanga nga bakola omulimu gwabwe. Ebintu bya kasasiro wansi ndoza mu kiiko nze sisobola kuddamu kubyogera kubanga buli lukiiko lwe bambitudde kyalo okubyogera. Mu bizibu bye boogedde kuliko ekyabamalaya abali mu kifo kino nga bakozesa nnyo ebigambo by'obuwemu, emyala mpozi n'enguudo embi ng'enfufu etta abantu baabwe. Tulabe ng'ekitongole kya KCCA kikwatagana n'ab'obuyinza batandikirwako mpaka abasembayo. Tulinde abavubuka ne babagola emirimu gyabwe tebatadaganyizibwa. Mmeeya Nabosa mu kubaanukula ategeezezza nti bamalaya bagenda kubateerawo emisomo so si kubagobaganya bugobaganya ng'ekyemyala n'enguudo. Ategeezezza nti bagenda kwateganira wamu n'ekitongole kya KCCA okulaba nga bakigonjoola. Omulimu guno gubakola okubamalaya tebakola nga abamu nga baagala, abamu bakozesa nnaku lwa bizibu bye baba balina, naye ng'ate muba mubayambye ne basomesa ne mbabuulira obulamu obukirimu basobola okukola emirimu emirala. Oluvannyuma abakwasizza sitampu empya ze bagenda okukozesa ku mirimu gyabwe ku byalo, kyokka n'abakuutira okuzikozesa obulungi n'okwewala okumala gaziteeka ku biwandiiko bye batategeera. Sitampu zino zaakolebwa eri special nga zirina ne serial numbers. Serial number kuliko serial number etalabika kubanga twatya nti bayinza okugenda ku NASA ne bazisazisa. Nsamba Quraishi ne Rugendo bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.